tewali munyarwanda ategera history y'abanyarwanda n'abaganda ne Buganda ayinza kuwala n'abaganda history bye byafaayo. Yes, tewali kifo mu Uganda kyali kyakomodatinze banyarwanda nga Buganda tekiriyo. Tauba kwe kwenenya ne Tauba enyuma nnyo ng'erizambi ly'oli mu kwenenyezaako obadde okyalina obusobozi obulyetuusaako ozze kukola Tauba yakuva ku mwenge. Ai Allah nkwenenyereza mbadde nywera omwenge ebbanga naye nguvuddeko. Singa olibanga toyinaamu kasente mu nsawo bizinesi zimaze okukudobonkanako abakyala bakukudde obusente amabaala gonna gakubanja nezeegulira emmere tokyasobola kuzeetuusaako wabula ozze kugamba Allah nga bw'okoze Tauba okooyo okunywa omwenge naye nga in actual sense tokyayina busobozi bwetuusaako mwenge. Tauba eyo nsirowooza nti ebeera validi lwakubanga Katonda alungamya gwayagadde era asonyiwa gwayagadde naye sirowooza nti Tauba eyo ebeera ekyali validi. Tauba enyuma obulungi yeeno ng'okyayinamu akasente mu nsawo akagula omwenge naye n'osalawo ove ku mwenge eyo Tauba ebeera validi. Musiraamu wayonoonekamu oyinza okuba oli ebisolo bino ebitakkirizibwa mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu ssente n'amaanyi bikuwalaawala oluvannyuma lw'okugoba ku mulimu tokyayinamu yadde ezisobola okulya ebinyeebwa. Awo bannange Obusiraamu tebwakkiriza nveezo. Ai Allah nkoze Tauba. Tauba eyo sirowooza nti ebeera validi. Muvubuka muto akasente obadde okwonoonera mu bakazi era oyina kangi nnyo kinyuma nnyo wakati ng'okyakwonoonera mu bakazi okyatambuza obusajja bwo n'okola Tauba nga n'obusobozi obukozesa obutambuza obusajja bwo okyabulina nga n'obusobozi obutambuza obwenzi bwo okyabulina kinyuma nnyo mu kaseera ng'ako n'okoleramu Tauba kubanga obadde okyayina obusobozi obwetuusaako kiri naye okyerekereza n'osalawo okukola ki Tauba ng'okyayina obusobozi obukyetuusaako naye bakugobye ku mulimu bizinensi zidobonkanye ensi ekulemeredde then ogamba bannange kyabuvunaanyizibwa nkole Tauba. Allah yagaana zina naye nga wallahi ne bwe wali yagadde okusigala ng'okola zina ono ow'obwenzi ne bw'otaalikoze Tauba wallahi ng'obadde tokyayina busobozi bwetuusaako bikolobera ebyo ate by'oli mu kukolerako ki Tauba. So Tauba enyuma nnyo ng'obadde okyayina obusobozi obwetuusaako ekyo ky'oli mu kukolerako Tauba. Toyinza kugamba nti eddiini yange tekkiriza kulya nnyama naye ng'ate omaze kubongoka mannyo. Ddiini yange tekkirizibwa kulya nnyama eno naye ng'ate omaze kubongoka mannyo tokyasobola na kufuuwa lwabula lw'ojja okiraba nga tokyayina mannyo gameketa nnyama eno n'ogamba nti eddiini yange tekkiriza kulya nnyama eno ya Allah kankole Tauba nkusaba onsonyiwe. Sirowooza nti n'ekika kya Tauba ekyo kikkirizibwa. Kyekimu n'Abakatuliki bakugamba siiba ky'osobola okwetuusaako. Siiba ky'osobola okwetuusaako. Ewakaawo we muba mulya mukene tosiiba nnyama ate ewakaawo we mubeera mulya nnyama tosiiba bijanjaalo. Siiba ekintu ky'osobola okwetuusaako ate era ekisinga okwettanirwa awakaawo kikyentegeeza mu kyo. Kakati musajja mukulu ono agenza okukola Tauba wallahi ng'era bimaze okugenda. Agenza okuva ku bwenzi nga takyayinamu zisobola kwenda. Agenza okuva ku mwenge nga takyayinamu zisobola kugula mwenge. Agenza okuva ku nnyama ya mbizzi naye ng'era takyayinamu zisobola kugula nnyama ya mbizzi. Wabula kaakati akulaga nti alokose. Essaawa eno ankulaga nti mulongoofu naye ng'emabegakaawo ng'abadde akyayina amaanyi. Ng'oli abalimbye nti ndi mu byabufuzi nga Museveni tannamutegula mumuzzaayo mu magye babadde nga boogeza bboggo. Babadde nga boogeza maanyi ng'era bw'obatunuulira olowooza nti be bannannyini nsi oba osanga ekyapa ky'ensi amakkati gaakyo gali mu nnyumba yaabwe ne batutuuka n'otugamba nti bo balina oluganda ku Yesu. Omuntu yenna akkaatiriza nti nze ndi mugundi, nze ndi mugundi, ndi muvandimwe ng'abyogerera mu Buganda kitegeeza aba ataddewo olutalo lw'amawanga olutabaddeewo. Naali kugamba nti gw'olina olutalo olina oluganda ku lubaali naye nze ate nnina oluganda ku Yesu. Nsobola okukuba ne nkusesebbula nga n'omwana wa Buganda ajja kana Nadduli ebyo ebyamutwala era musajja mukulu oyo najja ne yeewaana
najja ne yeewaanira ku nsi affe abavandimwe tetugambwako essaawa eno ali mu kugamba nti Abaganda bantu balungi. Olowooza alengedde ki? Olowooza alengedde ki? Tanoonya ekiziti, tayagala kukomawo mu mmwe empola kubanga mmwe mwamumeekinga. N'atuuka eri n'asangayo abantu n'amugamba weetunuulire mu mmira. Kati naffe tutunuulire. Olaba ofaanana ani? Ofaanana bali oba ofaanana ffe? Olowooza abo bakwagala nnyo? Olowooza nti nno balina akalungi ke bakwagaliza? Lwaki totwegattako ne tugaziya empaya yaffe? Omwana n'alyoka atuteekako olutalo, omwana n'alyoka atujoonyesa, omwana n'alyoka atuvuma amagufa, omwana n'alyoka atuvuma obunafu, omwana n'alyoka atulangira n'amalaalo g'abakitaffe ge tutakoolera. Kikyata atuvuma menye ekindeke ki? Ffe tuli Baganda ba mizimu, tuli Baganda ba misambwa, wabula ate bo Baganda ba Yesu. Saawa eno ali mu kugamba Abaganda bantu balungi kubanga akimanyi essuubi lyo ly'okutuula lyakereye. Babanyize ppeesa eri bajja mu mataala ate we babadde babbira kasente ne babeera ne security kubanga oli abadde abeetaaga luli naye essaawa eno takyabeetaaga, yazzeeyo mu magye. Ategedde nti nina amaggwa ge nnasuula emabega, kantandika okugategulayo mpola kubanga gye nnyinza okuddukira galeme kunfumita. Anoonya banaamukweka, anoonya bamunaamuwambaatira, anoonya banaamuteeka mu bibegabega byabwe. Naye nga yeerabidde ekintu kimu, ti enkovu ze yatuteekako ziringa 3, si kyangu kyakusangulwawo. Teziringa ina yasangulwawo, Cutekisa asangulwawo, ne bino eby'abayindi bye bateekateeka wano simanyanga lwadika bisangulwawo. Naye enkovu ze yatuteeka ku mitima ziringa nga 3, tezisobola kusangulwawo. Sigambye nti ebintu byonna ebikyuka mu Uganda wagenda kubaawo mbu Kabila eyeegulumiza, wagenda kubeerawo Kabila ey'amaanyi, era waliwo agenda okuvunaanibwa olw'eggwanga lye. Tewali muntu yenna akkirizibwa kuvunaanibwa lw'eggwanga lye kubanga n'abakozi b'ebikolobero abakyasinze mu nsi eno famire zaabwe tezivunaanibwangako kubanga bano baavunaanibwanga ba individuals. Teri alivunaanibwa lwa ggwanga lye, teri alivunaanibwa lwa Kabila ye, wabula buli omu alyetikka omusaalaba gwe, buli omu alyetikka ebikolobero bye. Omanyi waliwo abantu abamu nga baafuuka kaabuyonjo y'abali. Bali bwe balya batowolokokera mu bano ne bawunya ekivundu. Bo balowooza nti be basinga okwagala sisitiimu eno bali ate gye balimu. Era kyova olaba bano be bagikutukiramu be batuma okukola statement eziri sensitive ennyo. Muhoozi mutamiivu anywa omwenge, ekyo tekikyali kyakwogerera. Era ne bwayimirira ataggala naye mu butamiivu bwe tasobola kujja n'amala gavulungutanira mu statement singa ezo. Mu butamiivu bwe tasobola kumala gakola statement singa ezo, wadde ng'oluusi ajjirira okwogera ebitajjansa, wadde ng'oluusi asemberera okuzikola ne tasobola kuzituuka bano bagashumba we bazituuka mu butamiivu bwe. Gwe n'otalowoozaamu nti naye antuma okwogera kino, si lwaki takyogera ng'ayina amaanyi n'emmundu, ng'ayina amaanyi ne ssente. Muganda wange, waliwo emmotoka ze ndaba bannamasaka ze bazimba, eno mmotoka Prado Ronaldo n'agifuula V8. Oyinza okuba otunulanga V8 naye nga munda oli Prado. Abasajja abo osobola okuba ng'obafaanana naye ng'ate munda temuliimu ggwe. Tewali nkwatagana wakati waabwe naawe munda mu ggwe. Enkwatagana eyinza kuba ku housing, naye ng'ate housing etera okulimba amaaso g'omulamuzi.